mugamba mutya abalungi abeekuumira kusenga Faith 256 kansubire muli bulungi. Olunaku olwaleero ka video kendeese waliwo yakansabye yangambye senga Faith bubonere ki bwensobola okulabirako omusajja nti ayina obulwadde nga tetugenze mu ddwaliro kubanga omwami wange ayina embeera z'ayitamu naye ate tayagala kgenda mu ddwaliro. By the way, ekimu ku bisookera ddala nga sinnaba nagenda so deep in the video, akamu kabonero kosinga okweraliikiriranga ku muntu ye muntu w'omulabako buno bubonero bw'ngenda okwogerako kyokka ate n'osuggesting nga mugende mu ddwaliro n'agaana kubanga abamu either aba amanyi nti abuyina oba si kyo aba atya okuzuula nti abuyina ng'ayinako we yayita oba abadde yeegabangula oba si kyo ayinako we yayita n'amala n'akizuula nti we yayita waaliwo ekiwuka nga kye kimulemesa. So muwulirize bulungi mu abakyala abadeetinga abasajja. Kizibu okubeera ng'olinza okumutegeera bw'oba nga tobeera naye naye ne woba tobeera naye bw'oba olaba nti akomplaininga nnyo ku bintu bino oweegenderezanga nnyo bannange obulamu bwaffe tubukuume bulungi kubanga siriimu oyo muwoza nti teyajja kuluma miti yajja kuluma bantu kituufu atannakuluma bwakukwatako lw'ojja otegeera nti wamma ddala aluma. Akamu kabonero k'osobola okulabirako omusajja nti ayina siriimu kwe kubeera nti afuna flu buli ssaawa. Ye buli ssaawa taggwako ssenyiga taggwako musujja abeera omubiri gwo abeera bakiyita chills mu luzungu obeera ng'awulira ng'ayina omusujja naye ng'ate tobuguma naye ng'owulira empewo buli ssaawa oba owulira empewo emimiro gimulumirira ayiwaayiwa oluntuntu olutategeerekeka gundi ebinywa muscles ebinywa bimulumirira buli ssaawa aba akooye. Kasita omusajja wo njagala ofune peni n'olupapula obiwandiike ate obirisinge. Kasita omusajja wo oba boyfriend wo atandika okukaaba ebintu ebyo like ng'abiddiŋŋana omusujja gunnuma buli ssaawa tegumuggwako ng'amirawo kotamu ng'amirawo biki nga gugenda kwenini twala tugende. Mpuliramu olusujjasujja naye ate siina mpulira ng'ayina olusujjasujja tava mu jaketi bw'aba si mubbi yandibanga era talina na chronic diseases kubanga waliwo abantu abamu ngaze omu ku bo abatava mu jaketi nawe guba gwaka naye ndi mulamu temweraliikirira ne bwe mba ndi mulwadde anyway kale nga talina chronic disease kuba waliwo abantu abamu ng'ajambala because of something. Ako nno nako kabonero oba kenandiise kintu ky'olinza okulowoozaako. It's not a sign, it's a symptom. Symptom kye kintu ky'otasobola kulaba omuntu kyakomplainingako obukomplaininzi. Sign kyekyo ky'olaba, symptom kyekyo kyempulira kati waba abicomplainingako oyo omuntu olina okumweraliikira buli ssaawa abaako ne waba ava kwebaka mpulira nkooye seetegeera mpulira nkooye mpulira nze n'omubiri gunnumirira. Ebyo ke kamu kabonero k'olabirako omusajja temunnaye yandibanga yalinnya mu kaveera. Akabonero akalala kano ko kali no visible kye kirungi kyako mumanyi babiyita batya byerabidde mu luzungu baziyita lymph nodes, swollen lymph nodes mu Luganda babiyita ng'ensanjalavu banga ensanjalavu buli ssaawa afuna ensanjalavu muno mu nkwawa ensanjalavu wano ku gundi wano ku bakiyita batya wano mu mumiro. Kale ne bweba si nsanjalavu like omanyi akantu okuzimba ng'akazimba naye nga kali awo just bwe kati ebyo bwe bityo oba gye bayita ensanjalavu oba nkiyise bubi simanyi naye nga bwe kibanga kyekyo mu Luganda osobola kinyonyerezaako abamanyi Oluganda n'Oluzungu mu ntereeza emu. Mu Luzungu bakiyita swollen lymph nodes ekyo kyo nkimanyi mu Luganda si kakase bakiyita osobola okumbulirako naye bubanga buzimba like nga kali awo bwe kati obumu bubeera painful obumu tebubeera painful just n'olaba nti omuntu olina akazimba wano kali tekabanga kazimba kaba nga nsanjalavu weebeera emeze naye ensanjalavu ebe ekukunadde anyway tuveeyo mukategedde. Namba 2 buli ssaawa babeera n'amabwa mu kamwa bakiyita mouth ulcers amabwa ago ag'omukamwa tegamuggwako omweraliikiriranga era oba ng'osobola omukonvinsinga ne mugenda mu ddwaliro ne babakebera munnange edduka. Kati kana akabonero akalala ko kalabikira ddala nnyo mu basajja. Omusajja nga yeebase togwanidde kutuyana okuggyako ng'ebbugumu gyeriri naye omusajja we oba bunnyogoga oba bwokya yaatuyana naddala nga yeebase like sweating too much sweat oyo musajja yandibanga munnange waliwo ekikyamu okutuyana okwo okw'ekiro si kubi nga naye otuyana nga cause of change in temperature but tewaliwo any rise in temperature lwaki oba otuyana that is a sign you can never ignore. Okulwala okudduka embiro
kale okudduka nkyogera mu luzungu diarrhea manyi mu luganda kyewulikika bulala diarrhea okudduka embiro buli ssaawa ba adduka embiro kantu katini nnyo adduka embiro n'okubeera ng'afuna omutwe ogumulumirira ogwo ogutawona oba nno obubonero bw'osobola okugattagatta tekabeera kamu oba bubiri bagattagatta kyova olaba omusawo akubuuza ebintu nga 8 amanye oba ddala yeetaagisizza okukebera oba nedda ekirala omuntu ono obubonero buneeno nammwe abasajja by the way ng'oba wali nnyo mu kaveera bino woobiraba osobola ogenda mu ddwaliro aliya da beta obubonero buno butera okubeera mu basajja nga yakakafuna nga kakagenda mu mubiri gwe lwaki akalwadde kali kaba kaadijasti nga kagezaako ku bondi nga kagezaako kubeera kubanga it's a foreign thing that has entered in your body kati virus eyo ebeera egezaako okubeera nga integratinga n'ebiri mu mubiri gwe bulungi nnyo econnectinga egezaako okuspreadinga kyova olaba weesanga mu weeks 2 weeks 4 obubonero bwo obusinga okubeererawo nnyo ate busobola okubeererawo nno n'okusukka mwezi wiiki omuntu n'abeera nabo kyokka ate osobola okubufuna n'obu ignoringa oba n'obuleka ate ne weesanga nti oba obu ignorance oba obulese obulwadde ne busooka busirika kubanga wano okugambye it's a process nti omubiri gwo naddala bw'ogusangibwa nga gulina white blood cells engumu gubadde gulwana kati ogulwana ne buno ne gulwana ne baguwangula ne gusigala nga busetolinze ne butuddemu buteredde entende nogaa naye nawonye n'otafayo genda mu ddwaliro munange osobola okubeera ng'ate ofunamu ebizibu kati akabonero akalala waliwo kye tuyita penile ulcers penile ulcers bubanga bubwabwa bwebukwata ku kasolo k'omusajja oba ne wafuluma namba 2 eyo abantu abasinga bamanye kugamba nti oyo aba syphilis oba kabootongo oba herpes waliwo kye bayita herpes bulwadde obusimanyi babuyita mu Luganda syphilis gwe bayita kabootongo buba butulututu bubanga obukuba kuba weebuti obwo buntuntu obwo busowazi kasita obeera ng'obulina kasolo oba kasita osanga omusajja ng'abulina kasolo munnange weegendereze it can be gentle herpes but abamu bakimistakinga to be that but to be on the safe side agende mu ddwaliro bamukebere akabonero akalala amaanyi g'ekisajja mane amye abasajja abasinga tebabeera n'amaanyi g'ekisajja abalina obulwadde okuggyako nga yeefaako nnyo lwaki tabeera n'amaanyi g'ekisajja akalwadde kaneeno baka virus kano bwe kayingira omubiri gw'omusajja kacyankalanya hormones ze kati ne kadamejinga nerves ze kacyankalanya hormones ate ne kadamejinga ne nerves zo naye sanga tasobola functioninga ng'omusajja owa bulijjo era n'omusanga talina maanyi ogenda kwesanga talina ali low on testosterone takyayagala bintu byakwezina okuzaala kuzibu okoowa omubiri buli ssaawa abeera like enviiri tezibeera steady ng'ez'omuntu owa bulijjo bagamba nga basenyuuka enviiri ate buli omu bumukwata muna esainzi zino zijjira mu biseera ebyenjawulo waliwo bazifuna at a later stage waliwo bazifuna at earlier stage so weegendereze obeere ng'okimanya n'oluusi okuwulira okulumizibwa ng'ofuka sinakulumizibwa it's a burning sensation it's either pain or burning sensation owulira nga ogukwokyerera abamu ne bagamba nti oyina enziku eyo si nziku munnange the earlier the better genda mu ddwaliro bakukebere obeere ng'otegeera nti kyekyo abalala mwerabiralabira neweesanga nti ofunamu memory loss oluusi ekintu mbadde ndowooza kirala ate ne ngenda ku kirala abamu oluusi omubiri gubaggwako n'oluuzinga weight mukwano tobitwaliriza bw'otyo okitegeera buli ssaawa tova mu ddwaliro bakugamba oyina anemia simanyi oyina bino simanyi oyina biki genda bakebere ne siriimu abasawo abamu tebajja kufaayo gamba nti kabakebere ku taking that initiative abalala balinza okufaayo but don't wait for the worst go and get checked mbeere bulungi mweraba